amagezi g'abantu abakulu olowooza bwe baali boogera ku Kenzo Rema n'atayogera nsonga ki omanyi kitegeeza okuzaala musajja omwana n'otambula n'ova mu maka agawedde agataliiko kugamba nti oluwalaza baali tebaalukola lwe lunnobesezza mwe muve mu maka g'abantu buli muntu alina by'asirikira bye mutamanyi yandiyogedde ki na ne lwe yali ava ewaka okugenda yasiibula tebaamwanukula wadde ekigambo n'ekimu imwe baana mmwe silence is the best weapon ebyo ebyokuwoza mbu Kenzo bambi Kenzo nno yakaweza abakazi basatu bazaalamu abaana wayinza n'okubanga waliyo baatannayogerako bazaalamu abaana kyogamba ye mulungi bakazaaba abo betumanyi kati waliyo abatannayagala kwogera ate omanyira wakubanga bajja kujja gwokiinako obukakafu ate teyasulanga waka teyabeeranga waka njagala okutegeeza abantu ku social media obutasoma n'abasomako mugenda ne mwegatta kati ate kibi nnyo okusanga omuntu eyasomako bwe yeegatta n'atasomyeko bannange kuluna ate guba muliro naye njagala okutegeeza she is happily married talina kyayagaza Kenzo ebyo ebyabambiza mmwe zitakoma njagala olowooze ku mukazi munno ng'afuluma amaka mwazadde omwana atambula agenda abakazi mulina omuze gw'okubasedusinga amangu nange mukwatibwa mangu ekisa n'awateetaagisa wali oyagala akola atya wali oyagala ave ayogere nakati mujja kwogera but she won't reply because rango ne hatred imwe mugiina yetagimuyinaako ate ali mu bulamu bwe mu bufumbo bwe happily married sikawunduka ku byeddirisa so temumwesibaako mugende mu maaso n'obulamu mujaganye bye mujaganya but okwesembereza abantu si kulungi ze kyemanya mutoro alinga 26 oba 27 lumu alijulira ekyamuletera okuyingiza abantu mu bulamu bwe nga abatwala mu makaage alikigambe ensi gwe abantu si balungi they seem to be happy because of you but they are not balina entalo ze balwana mwana mulina entalo ze muli mukulwana ku social media naye gwe muzirwana naye essaawa zino kyenga kasanti amaze okujulira bba Rema tagenda kukwata bulamu bwe abuteeke ku social media atandika okwogera ku musajja gwe yazaalamu omwana no yakuzibwa Halima Namakula mama mulamba she can't do that so emba mulize nti ave responding eyaleekaane mwolwokuba awulire ebbuba lyakinga ali mu maka ga musajja gye yali anoonya okumwagala okumusukkulumya nti mukazi gyatudde mind you she's so happy era musanyufu n'okubanga musuuza yafunye omukazi tolabanga yamayigiriza naye bakwata omukazi kati amanya alina okwogerera Nyamusuuza alina okwogera Nyamusuuza Nyamutoro paka naye bw'abadde tannabeera minisita abadde tannamwogerera a pure red flag otherwise funa empekuumire Mayiga kabaka wadojjawe waaki okwogera eri abantu wagamba oli Kakonge ne tukuwuliriza nti oli Kakonge ne tulemerako nku Kakonge n'okwata kabaka n'omugjayo nga tasobola na kusoma linnya ne yeesoma emirundi ebiri ne yeesoma emirundi ebiri mu linnya lye is it applicable really emirundi ebiri zina nisubire lwobolabo omuliro gukutuuse tuula ne kabaka bateekawo katikkiro omulala kwamugenda kuleeta ebizibu Mmengo Mengo singa ayikira n'egwamu obuzibu nze mbabuulira ebbanki obu Baganda bagenda kuva wano balumbe Mmengo eyo gy'olabaawo beekalakasiza awo banoonya Mayiga simanya biki wabawulirako ne bajja mu kabaka yagoba Mayiga n'alemerawo waliwo abantu bajjukira na bulungi nnyo baali b'NUP bajja awo ne basuula ebipapula abo baze kwekalakasa Katikkiro must go. These are the very pharaohs bagenda kukomawo awo beekalakasiza awo bakume ku Mmengo omuliro. It is a mission of self-destruction. Baganda against Baganda to overtake the Buganda.
lindo labe pakati amaanyi ga Ssaabasajja gonna baagatwala luli yayitalaba mukamwa taddibwamu talinnya mu kateebe tagambwako kuluna agambwako alinnya mu kateebe alaba mukamwa ataddibwamu buli byayogedde bakeera kubiwakanya ate bwe babiwakanya these are the pharaohs abantu be baagala abantu baade bakize ekibozi nga kivunze kiweddewo mayiga ogenze kujjayo kabaka ayogereko eri abantu kabaka ffenna tukimanyi mulwadde ate kabaka tali imoto kabaka Mutebi yasinze n'owangala bajjajjaabe baye ne batuukayo eyo mwegyo emyaka gyakunukiriza 7 baye ne batuukayo yasinze okuwangaala olinayo omuntu ow'omuzinzi yenna eyakutumye kabaka nti mbere tumulabe we yasitukawo mu lukiiko simanyi ali minisita waani n'asaba okulaba kabaka amulabako ki abadde mulamu nga takulaba nga tomulaba kati abalwadde muyagala ogendeyo omulabe abadde mulamu nga toli kuleba entuuka waali buli kaseera ng'oteekamu okwagala okumulaba n'omala emyezi nga 10 n'omwaka n'omulala nga tonnamulaba kakati ate ali eri bamwaisolatinze mugogereyo omulabe who are you tukiriza tugaane mayiga watubbye omupiira ku lumu watubbye omupiira buli bwoba olaga nti succumbing to the pressure of these idiots bo kye baagala kubanga ekituufu bakimanyi naye baagala kumalako mirembe obeere ng'ofugira ku ntoli zaabwe nga bw'olaba ow'e Kenya bwe yakoze pulezidenti w'e Kenya William Ruto he considered defeat mu kamera that means bano ba generation Z bagenda muvugiranga ku ntoli zaabwe bagenda muvugiranga ku ntoli zaabwe because you consider defeat also in camera lwaki wavuddeyo otuswaze fe abakuwagira lwaki wavuddeyo fe abakuwagira otuswaze okwenkana awo it was too much you couldn't come up nemuleta Ssaabasajja tukimanyi oyinza okuba tobamubaddeeko na buyinza nnyo naye waali badde advisinga Katikkiro you have succumbed to the pressure of these people bagenda kuvuga mpaka banakoowa buli we batabuka ng'ojja obaswazi buli we batabuka ng'ojja obaswazi kale bagenda kujja ku mirimu gy'olina okukola obeere ng'osakambinga to social media criticism always towadde oli mukodo obukodo nno bwennyini obukodo sirabanga muntu ga mukono gamu nga mayiga naye ffe weetuli ku lwa Buganda bw'olisuula ekitiibwa kya Ddamula tetujja kuddira tujja kulwanirira omulala kwangu nnono kwe tusimbidde Buganda ekyalina ku ttaka we lityogerwako ate ekyambogera kijjawo obwakabaka ebulina ku ttaka we eggumivu erigumidde ekyambogera kijjawo ogenda kweta ebyapa ku ttaka lya kabaka ng'ekyapa ekiri main kiri Mmengo naye watulimbye nnyo ekyo kankubuulire watulimbye nnyo obulimba bwennyini watulimbidde ddala nno okulimba bwennyini obadde otambuza mirimu kyo nolaga nti bano towulira nambawulira amanja kabaka amubanje gyali nomanyi abantu bayinza okusitomingawo nga banoonyawo mayiga bino live Buganda down kati otulaze nti ajja abantu gye batwetolooza nti basirusiru oba wadde relevance naawo kati abantu balalisa okumanya nti lumbuye baaba oli wa bode mulusoka tukuba nti oli wa bode ekitegeeza nti oli wa kabi
oli wa mutawaana era n'ensonga lwaki Museveni ayenda kuyita Mayiga bakulwanisa buli kimu bakukuba bakusasula babuloga ne babuloga bakwikeekani oli muntu ogwo okubagana ni media wakubagana ni gavumenti ya Museveni wakubagana n'ebitongole by'okwerinda wakubagana ni babuloga abali negative bebasasula okugezaako okuvoola His Excellency Robert Kyagulanyi niwe mwene nkotwalire okuba Lumbuye oli musamulayi era nze buti nja kwetera mu musamulayi olina ekyambe ekyo kyokozesa oba ekyambe wakitoola wa okuva wewatandika programu ebimuli mu Bulange Mmengo ng'omaze otegeera nti eriyo enkweze nga balikolerayo kasita wagema ekyambe wajja wabaaga wasanjaga buli Botido olunaku olwaidi wandegeisa n'engeri gye bainterpretinga mu video da AI oli kitegeera AI olwo omuntu asobola okulimbira ku AI walowooza nti kituufu ono omusoda ng'ebigambo obona akamwa n'ebigambo nga birikwatulwa nga bimakinga bulungi aye ng'evidiyo eyo ezirayo imwe mwena bawagira omupiira waliwo Ronaldo bali alikogera ku Haaland ng'ali mwogera ku biri negative ngero obonerera nti Ronaldo byali kwogera bubi ku mwine aye nga AI Mayiga mukyali bajega nnyo gamulengejja ebyo ebikulengejja tugenda bikwala tubisaleko video gye mwakoze mu Kabaka simanya gerako eri Obuganda wasooka Mayiga weekubye penalty gukenyini oba muli basiro batemutegeera kawo mentality omusamulaji atera obagamba mwagamba Kabaka mulwadde ali mentally ill meaning tasobola kwogera tamanyi like obwongo obuliko ekikyamu ate noba notugamba mwagende naye ku ssimu nga waliwo pressure kati olaba pressure eyitiridde mbwatojayo Kabaka ate omulwadde yawonye ddi mbw ate ayogerako eri Obuganda simanya yatere mumukomyewo ku butaka tebanaba kubasaba covid Abaganda naffe abagala Obuganda twagala Ssaabasajja nga ali ku ttaka ali ku butaka eno e Uganda akomewo Buganda akomewo embuga eyo si eri embuga gye mumukuumidde anti mwagambye munamu mumukomyewo ku butaka akomewo ku butaka Lumbuye oli maadi mawanvu era mwe wena abadde babuusabuusa Lumbuye nze nnyongera basaasira temumanyi mwe muliko ekikyamu ali ogwo ng'ogyeko Katonda omuntu ow'okubiri alwandiridde obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ye Lumbuye mu covid bagamba nti Kabaka taliiwo ali Kenya Mayiga n'agamba mbu gyali alamula ate ebifaananyi oluvannyuma n'ebifuluma mbu ate ali ne Uhuru Kenyatta wano Lumbuye era y'omu tugamba nti Kabaka bamuwamba ali mu nsi ey'Africa Namibia ne bizuuka nti atali Namibia kati ku Mayiga ne Lumbuye ani gwe mugira naye Lumbuye wandifunye bandikuwadde obwa Katikkiro oba bandikuwadde oba bwaki oba mawulire osukkawo Lumbuye sirina kyakugamba okujjako okuwa ekitiibwa I salute you nze from day one nkuukiririzaamu oba information oba byogere bituuseewo oba tebituuseewo nze nkuukiririzaamu kubanga nkyemanyi nze nayiga ekintu ekyo watugiza ekintu kimu nti woyogera information bane bagano ekintu nekigano kwapeninga bo benyini baba bakyusiza mu pulaani ne bagano okikola ekyo kati balowoozese public nti gwe information gyowanfu kumbe beba bakyusizaamu waliwo ebituukawo ng'obyogere ne bagamba wadde akyogere tukikole bannayuganda lwaki temuyiga muzuukuke era bannayuganda bannamwe baganda bebo bennyini ate bebalwanyisa Lumbuye baganda balwanyisa baganda bannamwe bebalwanyisa Kyagulanyi kiki Masayansi Mpuuga olwanyisa otya Kyagulanyi
Lumbuye, I salute you brother. Mukama akutukumire, Ssaabasajja Kabaka awangaale.